olumala okukuba save ng'obiteeka ku lupapula ng'otandika okutereka towards save kasita otuuka ku ssente ze watadde mu plan nti ze weetaaga ng'ojja okola announcement ninayo emyezi 3 wano nateekamu nange application abakama bange ne mbaga nti bassebo ne bannyabo olugendo lukomye wano ng'atukoze bubi lwaki agenze naye omusajja yatereka omusimbi gwe gwonna omusajja yafunye ne salary loan sente zikubyeko bwe ziti ku account kati ye yalabye edda gy'alaga okitegeera aba asobola okutambula olugendo lwe naye obuzibu abannayuganda bwe bakola baagala balabe kati nga sheeno abuukeyo enkya omwana Newton yatugambye nti okwekozesa kibi okukukozesa kibi kambuukeyo enkya ovaayo oli underprepared oba unprepared sooka okole save otegeera abantu kye baagala biwandiikeko ku lupapula tandika okutereka akasente ako ke bakuwa tofaayo oba bakuwa sente ntono oba bakuwa nnyingi gwe tandika okutereka naye ng'otereka towards kiruubirirwa singa ekiruubirirwa kyo kyetaaga miliyoni nga 4 kitegeeza nti nno ne bw'onootandika n'emitwalo 4 which is 10% ojja kujja okiyigiremu bw'onookiteekamu emitwalo 4 ne zigwa osigazza 3.6 bw'onozzaamu 4 ne kigwera osigazza miliyoni 3.2 kaakano kati ogenda okujja ng'okisobola naye abannayuganda wano mu kusala ajja ne miliyoni ze 15 n'agamba ngenze mu nkoko ebiyumba biri wakwata ebiyumba ne yeerabira nti enkoko ezo zirya abuuka kali ke bayogerako mu Luke 14:28 know the cost manya kigenda costinga ki okitegeera oyagala boutique naye okutonaatona edduuka lyo ayayayaya bayinza okumala otonaatona edduuka nga kapito bamuyingidde olikunze nakunyumizaako wangamba ku boutique naye ndoza banaiba bange bandabanga Antone edduuka bo balina muhanga n'obuntu obuhanga kwe zituula n'engoye zaabwe nga beetuulira wali ezijja ne kuba wali box ne wano box n'enkola counter sinatundayo kintu n'ekintu ayayayaya sente zonna n'oziteeka mu counter ne box awo beera weerabidde nti business ki gy'olimu oli mu business ya ngoye so njagala ondage engoye tuli mu business okutonaatona kuno kulungi naye tekuyinza kusikiriza naye tekumugaana kwambala okitegeera kulina okujja with time so kyenvagamba nti olumala okukola save n'okuba pulaani y'obulungi ate nga bwe weebuuza ba house of wealth weetuli abantu balina abantu abakoze ku bintu kati mulimu omuntu ayinza okwagala kugenda mu media oba kiki abantu gye bali bonna katonda yabazaala ne babisoma katonda yabatonda ne babisoma obatuukirira n'obagamba wayi kino bakikoze batya okkakana ogenda otuuka okuvaayo kugamba nga oli wa mulembe nnyo